Sikyagenda maaso myaka 27 nga bagenda maaso n'okuyugumya ate amayingo g'empuliziganya mu kkowereri erya radio naffe tuweza 7 era tugenda maaso n'okujaganya olw'enteekateeka eyo. Vibe egenda kuba y'amaanyi olunaku olwaleero myaka 27 nga tukutegeezezza era mu programu zaffe ez'enjawulo ogenda kubanga okitegeera bulungi era ne programu endala zonna abakozi bangi abagenda okubanga balabikako mu programu zaffe okwongera okunyonnyola ku lugendo olwo. Ffe tuli bakato ate bali bawaswa. Ffe tulina 7 bo balina emyaka 27 nabo kitutongera okubebaza ate n'okugamba tujja kutambulanga nabo bumu okusobola okulaba nga twongera okutuukiriza omulamwa gwa Ssaabasajja ogutekesaawo ate empuliziganya zino ebbiri CBS ate era ne BBS. Naye buli wakuna wano ku telefayini yaffe twogera ku nsonga za byabulamu tutera okwogera ku nsonga ez'ebyabulamu ez'enjawulo ate n'ensangi zino kati waliwo ekigenda maaso nga kyewuunyisa osiŋŋaana omuntu nga muto muvubuka ne bagamba nti alina pressure. Osiŋŋaana omukadde ne bagamba nti ndowooza myaka gye gireese pressure. N'osiŋŋaana atalina bizibu goyinza ogamba nti alina ssente azirina nate ng'alina pressure. N'osiŋŋaana n'omwavu ng'alina pressure. Twebuuza ddala kiki ekireeta obulwadde buno bwa pressure era na biki bye tulina okugenda mu maaso n'okutunuulira ennyo kubanga kati bitandise okubuzaabuza tebitegerekeka bulungi. Mu studios nyina Dr. Luganda Henry gwe tugenda okubanga tutambula naye okwogera ku nsonga zino. Dr. nsanyusa okulaba ku telefayina eyaffe. Nange nsanyusa okubeera ku wano mu studios ya telefayina eyaffe. Abawuliriza baffe n'abalabi abalungi tubabuuzaako mwasuzeeyo mutya. Twebaza Obwakabaka okuteekerangawo programs bwe ziti kubeera nga ffe abasawo tuvaayo ne twogera ku byobulamu ebikwatagana ku bantu kubanga ntera nnyo okugamba abantu nti obulamu kye kisinga ne bw'obeera ne ssente z'enkana oba n'ettaka eryenkana waliwo omuntu eyangambako nti bwe bagamba nti tugenda kuwa ensi eno yonna naye bakutemeko omutwe osobola okukikkiriza olabira ddala nga era oli yagamba nti ne bw'ogamba nti bakutemeko akagala akasooka bakuweeyo ebbiliyoni era eggwawo n'osaba akagala akokubiri ogenda okwesena nga bakumazeewo kitegeeza nti obulamu kikulu obulamu kye kisinga obukulu. So programs bwe ziti nkubiriza abantu nti wabeeranga programs bwe ziti babeere nga bawuliriza bulungi ate bafaayo nnyo. Ensangi zino waliwo amawulire gadde gogera ku nsonga ya DNA nti abasajja ennaku zino pressure batabuseeko agenda okukebera abaana agenda okulaba nga abaana si babe naye nga abadde amaze ebbanga abaana abalabirira buli kimu. Omuntu ayinza ogamba nti ebintu ebigenda maaso mu nsi eno bingi ebitataganya abantu ku nsonga ya pressure eyinza okuba bubezi nga endowooza yaffe naye ekituufu kyeki gwe nga omusawo naddala ku ndwadde eno eya pressure kubanga mu baana mu bavubuka mu bakadde yonna gyali. Obulwadde bwa pressure abantu abasinga omanyi kyatulema okugandawaza naye abasinga bakimanyi nga Puleesa. Naye nga ekigambo Puleesa era still kiba kikyali mu luzungu naye nga it is called hypertension mu lusawo ffe bwe tukiyita nti kitegeeza a force oba eryanyi omusayi gwe likozesa okuyita mu misuwa kye tuyita high blood pressure oba blood pressure. So pressure buli muntu abeera ne blood pressure kyenjagala abawuliriza baffe n'abalabi bategeere buli muntu agirina buli muntu abeera ne blood pressure buli muntu omusayi gwe guyita mu misuwa exactly era butuufu bwakyo nga bwe twogedde naye enjawulo ejja nti eyiyo esusse ku weerino koma kwe kubeera nti esusse ku nnomo kwe kubeera nti ofunye obulwadde bwe bayita hypertension oba obulwadde bwaki bwa pressure. Kati nno ffe mu lusawo ennaku zino tugamba nti tize silent killer ekimu ku birwadde ebiri mu kutta abantu empola nga tebamanyi kubanga twakizuula nti pressure ono oba Puleesa ekirwadde kino abasinga tebafuna bubonero yadde aba kirina naye tamanya woofunira obubonero ebiseera ebisinga nga kisusse nga tokyalina kyakuzza ebiseera ebisinga. So naye tutunuulira nti bintu bingi nga oyogedde ku mbeera y'okubeera nti ennaku zino ensi erimu ebintu bingi era bye bituviirako okufuna pressure engeri gye tutambulamu engeri gye tulyamu bye tweralikira bye bingi akasente kabuze economy buli omu agiraba. So ebyo bye bituviirako okulwala endwadde zino. Tewali kintu nti bw'okola kino ojja kulwala ekirwadde kya pressure kubeera ojja kusanga oli ng'agamba nti yeeralikirira naye munaye ng'ate talina kirwadde ate ono ateeralikirira nnyo ng'ate yalina pressure. So kiri awo kibuzaabuza naye kyenjagala abatulaba abategeere nti kyekimu ku birwadde ebisinga okutta abantu ennaku zino pressure. Oyogedde nti pressure ono kasitabeera nga tali nnomo ebiseera ebisinga obungi ng'enkuba teri nnomo ng'esukkiridde oba ng'eri wansi oba oyina pressure owa wansi oba owa waggulu naye waliwo kati ku ssaawa era kanjogere ku basajja
be bagamba nti tokola bulungi ng'omusajja naye kiva ku nkubayo y'omusaayi nti omusaayi gutambula mpola newesinga nanga yekatankidde eddagala lyongeze ku speed engeri omusaayi gye gutambulamu eddaku zino actually abantu bakyogera nnyo era bakirelatinga nnyo bakikwasaganya nnyo n'embeera y'okubeera nti embeera y'abasajja eyonooneseemuko naye ffe ng'abasawo tugamba nti bintu bingi ebireeta omusajja okubeera omusajja si pressure yokka of which ennaku zino abantu abamu abasawo abamu okusingira ddala abasawo abahabo bo bavuddeyo ne bagamba pressure naye ng'ate oyinza okwesanga ng'oli alina pressure naye ng'ali bulungi oba nga pressure ye kale teri nnyo nomo naye ng'era still embeera ezo ez'ekisajja akyali bulungi lwakuba tugamba nti bw'obeera ne pressure wabeerawo embeera ekyukakyukamukko kubanga era mu mbeera y'omusajja okubeera omusajja weetaaga okubeera nga omusaayi gutambula bulungi mu bitundu ebyo gukendeeza entambula kitegeeza nti ojja kulabamuko entataganya ate bwe guyitiriza nnyo nakyo si kirungi si kirungi tutunulidde ebikulu alaba byayinza okutunulya nagamba nti bino bikulu naddala nga tugambye nti tewali kintu kyenyinza kugamba nti kino kyekyeta pressure ekyenkomeredde naye bino bikulu okutunuulira okusobola okubeera omulamu obulungi n'okubeera obwegendereza okwewala pressure biki ebyo ebikulu byonyinza okugamba alaba terefayina omulabi waffe omulungi tumugamba nti ebimu ku bituleetera okufuna endwadde ya pressure tutunuulira ekintu nga age emyaka ojja kwesanga nti kituufu ennaku zino abavubuka nabo bafunye naye emyaka egisinga okukosebwa mu kirwadde kino byemyaka egiri okutandikira ku 4 okudda waggulu myaka 4 okudda waggulu olina okuba nga otandika okwegendereza kubanga kyangu nnyo okufuna ebirwadde bino oluusi ojja kutunuulira ndowooza tutunuulira nti mu myaka egyo omuntu aba alina obuvunaanyizibwa bungi so n'okweraliikira oyinza okwesanga kungi oba n'omubiri gugenda gunafuwa mpolampola ate bino byebivaako okulwala ebiseera ebisinga ebirwadde bwe biti naye ng'ovudde ku age oba ku myaka ojja kwesanga nti abantu abalina omugejjo ogwo gusukkiridde omuntu n'omulaba nga nawe teweetaaga nakukugamba nti ogwo omugejjo nga nawe omulabirawo abeera ku risiki nyingi kubanga omutima guba gulina okwesa amaanyi mangi okusindika omusaayi mu bitundu bye eby'omubiri ebyenjawulo kubanga abeera n'amasavu mangi so omugejjo kyekimu ku byo then tutunuulira abantu abamu abalina endwadde ezimu okugeza olina endwadde za maybe ensigo zo zalwala obeera ku risiki ey'okulwala ki ekirwadde ekya pressure abantu abalina sukaali obeera ku risiki y'okulwala ki pressure then waliwo abantu abamu nga mu famire yammwe mulina abamu ku balwadde ba pressure abantu abamu nga genetically kigoberera exactly ekirwadde kino tukiconnectinga nnyo nekubeera nga kigoberera mu famire taata waba alina mu abaana mubeera ku risk tetugambye nti mugenda kulwala naye obeera obusobozi bwe buli okulwala y'amaanyi nnyo risk y'amaanyi nnyo nti osobola okulwala then ekirala bwe tunulira abantu abamu bamira eddagala lyanjawulo eddagala eryenjawulo luusi lireetera okubeera nga oba sisitimu yaffe yetambuza omusaayi ebeera affected somehow then kano kankwogere abantu abanywa nnyo omwenge n'essigala babeera ku risk tebava ku ccupa babeera ku risiki y'amaanyi ey'okulwala ekirwadde kino kubanga mu mwenge ogwo oba ne mu sigala mulimu ebirungo ebitataganya entambula y'omusaayi ne bireeta okukakanyala oluusi okwemisiwa oba ne bireeta omusaayi okubeera nga gutukuta katonyo batulaze ku kifaananyi ekyomusaayi nga gudduka guyitamu oyogedde ku bintu ebyo bibiri byoyinza okunyonyolako nga ekifaananyi kikomyewo okukakanyala kw'emisuwa kitegeeza omusaayi guba tegusobola kuyita mu misuwa egyo bulungi noyogera ne kukya ebinywa okwekwata okukola obugundi nebikwata naye ku kyenzirayo kiri kyobugambye nti emisuwa kubanga tutunuulidde nti blood pressure kiki tugambye nti gemaanyi omusaayi ge gukozesa nga bwe tulabaawo ku kifaananyi amaanyi omusaayi gwe gukozesa okuyita mu musuwa so kitegeeza nti omusuwa guno bwe gukendeera gye tuyita circumference mu luzungu oba ne gufunda kitegeeza nti amaanyi omutima gegenda okukozesa okukuba omusaayi galina kuba mangi okusobola okuyitawaawo okweyongera kwekyo kituyita blood pressure ekyo kiteeka obuzibu ku misuwa gyennyini nga jjo naye ne ku mutima kubanga kitegeeza nti n'omutima ebinywa by'omutima okusindika omusaayi ogwo bijja kuba bikozesa amaanyi mangi okuyisaamu omusaayi ogwo yes nga bw'olaba nti omutima ogwo gukuba bulungi bwe gutyo
naye omusaayi gwe gye gulaga kubanga tewali musaayi gye gutuuka nga tetwetaaze mutima. Omutima gwe gukozesa eryanyi ne gusindika omusaayi ne gugenda mu bitundu byonna byonna ebyaki eby'omubiri. Nze nno ntera nnyo gamba abantu nti omutima ogwo Katonda yagukola nga gwe tegwetaaga bwongo. Gwe kye kitundu kyokka eky'omubiri ekikola nga tekyetaaga bwongo. Kyo kikola tuziyita involuntary muscles, zirina ebinywa by'omutima ogwo ne woba tolina bwongo. Tewetaaga kulowooza mutima kukuba. Kyova olaba tosobola gusitopinga. Ebitundu ebirala byonna byonna eby'omubiri osobola okusitopinga. Ogamba kanzibirize, kandekerawo okussa, kankole ki, naye omutima gwo tosobola guyimiriza. So ebinywa ebyo birina okwesa amaanyi mangi okubeera nga omusaayi emiswa gyo gyafundamuko gitera okufunda olw'okubanga ntwogedde ku birungo ebyo bibeera mu mwenge oluusi bintu bye tulya, naye bisobola n'okufunda nga maybe amasavu ge mangi. Kyova twogedde ne ku mugejjo nti omugejjo guyitirira era ojja kubeera ku risiki y'okubeera nti ki olwala ekirwadde kya pressure. Naye waliwo abantu abamu betutunuulira nga olw'emyaka gyabwe ojja kwesanga nti alidde omunnyo mungi kubanga n'endya okuva wansi eno kubanga ekyomunnyo tetujja kibuusa maaso, tetugamba nti omunnyo mubi nedda, naye bw'oguyitiriza mulimu ekirungo kye tuyita sodium. Sodium eyo ereetera amazzi okufuluma mu musaayi ne gayingira mu nnyama. Bwe gayingira mu nnyama kitegeeza nti omukono ogubadde gwenkana bwe guti gujja kuzimba. Buli lwe guzimba gujja kuteeka pressure oba eryanyi ku misuwa giri. Kitegeeza nti amaanyi omutima gwe gujja okukozesa okusindika omusaayi okuyita mu kitundu ekizimbye gajja kuba mangi nnyo. Omuntu alaba terefayina alina ebintu by'oyinza omuwa nga byayinza okugoberera okusobola okwetaasako embeera eno by'oyinza okukola nti kino kikole. Kubanga nga bwe twogedde nti biki ebisobola okuviirako okulwala maybe. Bwe twogera ku ndya nga bwe tugambye nti endya bw'okendeeza ku munnyo, endya y'omunnyo. Abantu abasinga nno balowooza nti omunnyo gwe bongera ku mmere oba mu nva ng'oli ku ttebo gwe mubi. Nti gwe mubi. Nedda si gwe gwokka. Ne bw'oba ogufumbye ng'otaddemu mungi era still ojja kulaba nti nagwo mubi kubanga gukuyingira wa mu mubiri. So nze ntera nnyo okuwa abantu amagezi nti enva oba ekintu kyonna kyonna kyotaddemu omunnyo kasita olaba nga kikyusizza test oba obuwoomi kuva ku bwe kibadde nga totaddeemu ogwo omunnyo oguba gukumala. Naye kasita oteekamu gwe oguwulire ojja kwesanga nti ate ogwotaddemu gwe mungi. So nze ntera nnyo okugamba abantu nti kasita olaba nti otaddemuko n'okyusaako ku ngeri gye kibadde nga tonateekamu ogwo guba gukumala. So tutunulira endya bw'ogambye nti omuntu akola atya okwewala. Then tujja kutunulira ne entambuza y'obulamu bwe nti lifestyle gye tuyita lifestyle. Omuntu yenna kyalibadde kirungi n'akolayo ku kadduyiro. Bw'okola dduyiro kiyamba okugumya ebinywa by'omutima kubanga ojja kwetaaga oxygen mungi, so omutima gujja kukubira kumu gubeere nga gumanyiira okubeera nga gukubira kumu. Naye n'okendeeza omugejjo buli lw'okola exercise ojja kuyambako omubiri okubeera nga guli mu form entuufu. Then tujja kutunuulira abantu abalina ebirwadde eby'enjawulo bye twogeddeko basukaali ne pressure nti kiba kirungi n'obeera nga olaba omusawo akubuulira nti eddagala bwe liti likozese bwe liti lino tolikozesa n'oba nga otaasaako ku bintu ebimu. Twogedde ku bantu mikwano gyaffe abanywa ku mwenge oba ne kasigala. Bwe kiba kisoboka tugamba nti bw'oba osobola biveeko ekituufu kiri nti tolina kyofunamu, naye bw'oba tosobola then kendeeza. Abadde 5 kendeezaako dde kwemu oba 2 kibeere nga kitegerekeka. Bw'oba okumanta nnyo sigala kiba kirungi okendeezeemuko. Then tulina pressure gye tutayogeddeeko mu bakyala ab'embuto etera okujja nga bali mbuto. Ne pressure gye tuyita gestation pressure, hypertension nti esobola obeerawo simply because ofunye olubuto. Naye abantu abamu tubalabyeko nti bw'amala okuzaala neetereera bulungi noddayo mu nnomo. Naye waliwo abantu betulabyeko nti ne bw'amaze okuzaala ate isigadde waggulu. So ebyo bye bimu ku bintu ebitera okutuleetera pressure omuntu n'abeera nga tumaliriza twogere ku nsonga y'okutukebera. Omuntu bali mukebedde mirundi emeka era buli ddi? Nze ntera nnyo okuwa abantu amagezi pressure kati nga kufe ku ddwaliro lyaffe nti tetugisasuza. Kyekintu kyosobola okuyitirako mu ddwaliro n'ogamba omusawo nyambaako bakole ki bankebereko pressure kuba tekirina kyekyetaagisa okugyako obudde bw'omusawo. So bw'omusanga nga talina budde nga alina obudde asobola okukeberako nga tekusasuzza. So nze ngamba tewali nti oba
yitayo buli lunaku oba ikola naye bwe kiri eri gwe omuntu okusingira ddala ng'omuntu toyina bulwadde bwa pressure kyalibadde kirungi nga toweza myezi 3 nga tebakukebeddeko ka pressure okusingira ddala ku myaka omuntu akuze tutunulidde emyaka gyaffe ejja kudda waggulu emyaka 4 bw'oba osobola yitirako mu ddwaliro bagambe musawo nyamba onkoleti onkeberemu ku ka pressure then omuntu ng'olwedde olina obulwadde obw'enjawulo okugeza sukaali nze sikuwa magezi kumala mwezi mulamba nga toyitiddeko mu ddwaliro bakebereko ka pressure gwalina sukaali gwalina sukaali alina ebirwadde ebirala ow'olubuto kyalibadde kirungi ne babanga pressure yo bagimonitaringa kubanze mbagambye tubagamba nti pressure oluusi tebeera na bubonero woofunira akabonero bwe bantu bootera okuwulira nti pressure emukubi n'agwa ku kkubo ne mugamba nti bulijjo tubadde naye nga tetumanyi nti oba alina pressure eba tezze ku olwo Nino abawakana olina ganze ensambo omupiira nze nkola exercise nera pressure mulina abasawo bano bakabalimba no pressure nga bwe ngambi buli omu abeera ne blood pressure naye obuzibu nti esobola okuyitawo eri nokoma kati omuntu yenna alina obulwadde bwa pressure tetukugaana kola exercise genda okola exercise genda okole ozanye omupiira gwo naye ogenda okuyirinnya mu kisayi kyalibadde kirungi ng'oli nga ebipimo bye bya pressure bisaanidde naawe azanya omupiira buli lunaku naawe akola dduyiro buli lunaku osobola okubeera ng'olina pressure osobolera ddala okubeera ng'olina pressure genda okakase bakugambe nti pressure y'ennaku zino neekoze ki erinnyeemukko kola booti ne booti oba kola booti ne booti kubanga kisobokera ddala osobola okuzanya omupiira tubalabyeko abafiira mu kisaawe oba ne bamugjawo nga takyategeera yes ensangi ezo waliwo omuntu gwe batuleeta ku ddwaliro nga agenze naye nga abadde azanya mupiira bagenda okubuulirizaako nti abadde amirako ku ddagala lya pressure naye ennaku zino abadde takyamira so tutunuulira abantu bwe batyo n'ekirala kyensobola okugamba nga tumaliriza nti omulwadde wa pressure yenna ng'okimanyi nti olina obulwadde bwa pressure tutunuulira engeri nyingi gye tugereramu controlling pressure nti tumira eddagala tulina engeri gye tugamba nti kendeeza stress yaffe bw'oba olina ebintu ebikutataganya bikendeeze naye ekisinga obukulu okuggyako ng'omusawo akugambye nti lekerawo okumira eddagala tolivaako tokkiriza kuggwesa ddagala n'ogamba nti leero saamize enkya sigenda mirambo olw'okuba saka ssente nedda wakiri ngamba nti osobola okumisinga okulya emmere olunaku lwaleero naye nomira eddagala lirya pressure weewaawo tweyanza nnyo tweyanzege Dr. Luganda atunyonyodde ensonga zino eza pressure teweeyibaala oyinza okuba nga naawe omulina naye ate oyinza n'okukola ebyo atunyonyodde n'ogezako okukendeeza ku risiki ez'okufuna obulwadde buno obwa pressure njagala okwebaza bannaffe aba Specialists Uganda Limited abagenda maaso n'otutuusaako programu eno eyazikuka n'ensonga ate nenkujjukiza nti ennaku z'omwezi 24 tugenda kubeera wankulukuku mu mpaka z'amasaza wakati wa Mawokota ne Busiro era Ssaabasajja kwa Buganda yasiimye okubanga agulawo empaka ezo batutegeeza tukeereko tugende essaawa 2 emiriango gyokuba migule tusobole okwewala ensindikagano ate era mu ngeri y'emu jangu na buli kimu ow'eŋŋoma okube ate ne vuvuzera tusobole okuba nti tubeerawo era mu ngeri ey'amaanyi tukole statement nze Morris Mukibi Omugave sigala ng'olaba terefayini yaffe ayi Katonda kuuma maaso mogi.